Mwebale nnyo abeekumidde ku mukutu gwa Nsage Media. Kyemukola kya mulembe nnyo. Abasubscribinze mwebale nnyo. Sharingira munno ka link omugambe nti ebyakabi byonna ebinyuma byonna bibeera wano ku mukutu gwa Nsage. Yenzo Mutakase bwate Julius nkwanirizaako nateera. Olunaku olwaleero twagala kutunulira ensonga eziri wakati wa Simon Munene w'ekibuga n'omukunja atasera. Babadde London babadde bagenze okuperforminga ku show yategekeddwa Jose Job Links. Yabaddeko ba performer bangi nnyo, wabadde His Excellency Bobi Wine, Nubian Liberty Mpologoma, Rodfred Sebata, Suna Ben ne Mbazira Tony, ab'ebinyanyanyanya bonna babaddeyo. Wano ku mukutu gwa Nsage Media otwagala otegeerera amazima, otegeere ekituufu kye kyabaddeyo, byabadde bitya. Ddala kituufu Simon sente yazibba nga Mukunja bw'agamba. Mukunja agamba nti sente zonna ze bamufuwa ku stage yazikwata n'aziwa Simon n'azibba. Wabula tusobodde okufuna omukisa ne tufuna ku baabaddewo byonna nga bigenda mu maaso. Tufunye Suna Ben y'omu ku baabaddewo nga buli kimu kigenda mu maaso. Bulimba bungi obubadde bwetooloola, obubadde butambula nga buli omu ayogera kikye. Mukunja bw'ava ayogera kikye, ono ayogera kikye. Ne tugamba nedda tetugenda kwogera byanjwanjwa. Ne tufuna Suna Ben ku lukomo atunnyonnyole byabadde bitya, ng'eyabaddewo nga byonna bibeerawo, byatandise bitya. Simon ajja ati okukwata ssente za Mukunja, ye abaffe bwe yazikutte yazitaddewa, ki ekyatuuseewo, byonna tubiyina. Katufune Suna Ben atubuulire byabadde bitya, ki ekyatuuseewo nga bali e London. Nandibadde wano nga Simon mukuba kubanga Simon yanjogerera bubi mu nsonga zange. Naye Simon tannabba ku ssente za Mukunja. Naye wawano Simon yanafuidde okufaanana omubbi. Naye nga si mubbi. Twabadde tukyali baka stage omuzungu najja ne butooti bwa whisky. Bubeera ku butule buno nga ajja buyisaamu awo abananywa. Simon n'akakwata omuzungu n'amugamba bakayiwayo lumu. Simon n'akayiwayo. Omuzungu n'agenda Simon n'agamba okimanyi nti mpulira amaanyi. Nemugamba nti nno okakasa nga era oguno omukolo ngenda gutembeeta bulungi. N'asooka n'agendayo ku stage. Ladies and gentlemen, twagala n'okubaaniriza olunaku olwaleero n'atembeeta bulungi n'akomawo n'agamba gwe tomanyi vibe gye mpulira muka Katonda mugulube n'amazima abanyweramu ddala bagira nakatu kabano aba akyabinyumya ng'omuzungu akomawo. Simon yamuyitira muga nyongera akalala. Omukazi n'ayongera Simon akalala kakubiri kali kamugize nga kasaanikira kamu n'amwongerako okubiri. Simon teyatamidde naye yafunye vibe akusanyuka ng'akyamukira buli gwalabye. Nange olwambi maze aba abirimba Simon ng'ajja ku stage. Asanga Mukunja bamufuuyeyo tupapula nga butaanu mu ngalaawo. Simon akwata microphone ng'agamba bassebo ne bannyabo, ono omwana ono yakugizo yalina oluyimba lw'enkyukakyuka ate ffenna abali wano mutirwa people power, njagala tukwate ssente tufuwe omwana ono adde Kampala akole vidiyo. Simon yabyogera omwana ono adde Kampala wakiri agambe nti ne London navaayo n'akasente ka vidiyo. Naye luno oluyimba asaana n'alukolera olw'enkyukakyuka asaana n'alukolera vidiyo n'agamba nti nno njagala musimbe layini omwana ono ng'akuba oluyimba luno mulage omukwano. Ne bakuba luba Kyagulanyi balumbe ne bajja ne basimba layini aba pawundi zezisingayo obungi eri kati bagenda okulanga ziweze nga bagamba mbuno muleete ya ekigoyegoye awo bayita ekitishati bakyalira. Mukunja bamuteramu obusente ezabadde zisoboka ensaamusaamu nga nnyingi naye nga weewaawo nga Mukunja nga gundi nga bazinga kitishati nga Mukunja agamba nti bakikwase Simon kubanga era Simon yakuliddemu ekintu ekyo kubaawo ekyokusolooza. Simon ng'akwata kitishati akizinga. Simon ali mu vaibu. Simon ng'awerekera Mukunja agenda olwatuuse mu dressing room. Simon ajja ng'abuuza Mukunja aliwa? Ne bamugamba wuuno. N'akwata ssente n'aziwa Mukunja n'azigaana Mukunja n'azigaana kugamba mu ngeri si kugira naye nga Mukunja yazigaanyidde mu kiti kino. Mukunja adda alina abayaaye amagaaligaali agateegira ebyamu ebyepipopo ebirenzirenzi ebyo ebyazere bimuyiikira awo.
Kati ebivubuka by'epapaali ebirenzirenzi ebimuyirikiraawo abyekengera nti singa Sayima amukwasa ssente ezo bijja zimusaba. Okitegeera kye ŋŋamba? Oluseke bimuyiseemu oluseke. Kati n'atya oluseke n'alaga Sayima ng'atazaagala. Naye ng'azaagala just ateekawo mbeera ya butalaga ng'era omuyimbi. Superstar. Kati Sayima ng'anyweza kideeya. Sayima bw'anyweza ekideeya baddayo ku siteegi okwogera. Kumbe bamulabye ng'avaayo nakyo kati aye bamulaba akomawo nakyo. Kyo? Omunene! N'abawa ssente. Omunene n'awa. Omunene! N'agabira ono. Omunene! Omunene okumanya yagabe yakomye nze we namusangidde yansanze ntudde ne Kannamukasa. Kannamukasa najja n'akagamba ebigambo bino. Namukasa wafunye ssente nva eri gaba ssente kwata. Namukasa n'amugamba lwaki ompa paundi 10 mulimu emitwalo 5 mpa 5 oyala kuneeyambululiramu kyo Kofu Sayimo bannange sente za zino sente bannange zino sente zengaba sizange simalina kye binaggwera kiriza tezivudagana na lusogo ogende zino paundi 10 ko Namukasa sijja zikwata toneeyambululiramu zirimu emitwalo 5 ziwani. Kati emboozi bwetu bwe yabadde. Sayimo yafisizaawo paundi n'abuteeka mu nsawo ye kooti. Bwe yamuwa. Naye nga ssente yazigabye awo bw'atyo yatuuka n'ozigabira Namukasa n'azibugana ne kimugamba n'abalala mbawaddeko eri naye mbawaddeko katono bannange saagala mugundi ssente zino si zange naye nga abigabya Tamiiro yataddemu butooti. Kakyamuukiriro yanywa nguuli simunywi jjukira omwenge tagusobola. Omutamiivu nze nalaba Sayima omutamiivu ng'ali mu kwegayirira abantu bawa ssente nga bazigaana abalala ng'abategeera bazigaana abasiru nga bakwata. Ajja kyattu. Kati enkeera Mukunja yaleka Sayima n'asula ne ssente. Kati enkeera mandi ne Sayima tuyimidde awo wabweru Mukunja yambuulirako n'aŋŋamba nti nno banfuuye akasente wakalayo ku siteegi. Nemugamba nti ndakalabye. N'aŋŋamba nti nno ale Sayima namulabyeko naye sinamulaba naye ndowooza kisajja kyesimbu kijja kampa. Nemugamba ale Sayima ayinza okutwala ssente zo naawe tasobola. Kaakati tukeera ku makya Sayima kimugamba nti nno Mukunja nti omanya Sayima nti ssente zange. Oli ose noyogera ku ssente. Nayogera ku ssente wabula ne ze nninamu kati sizimanyi ge mazima matuufu naye nga jangu tugere tulabe. N'amugamba nti nno n'agamba n'akwata obusente bwe yalinaawo obupawundi n'abumu kono nti naye nedda taata Sayima nedda oba olimba ssente nga bampa nnyingi. N'amugamba kituufu bakwadde nnyingi naye naziwadde abayaaye. Nazigabya ku kavidiyo nakalaba. Nga ki? Ako nga Sayima amugamba nti nga amuwezo ssente zisigaddewo n'amugamba kituufu ssente nazigaba. Nga bali mu kamitingi awo mu ddiiro. Ekyo kyali kyakubiri. Waliwo olusinkano olwasooka nga luli nze ne Mukunja ne Sayimo. Si bino bye byalikodinga. Ebyo byali birala. Kati Sayimo ne kizimuzirira. Sayimo n'aŋŋamba amazima amatuufu nti wangi amazima amatuufu ekisajja bakikuŋŋaanyiriza akasente. Naye nakamuleetedde okukamuwa n'agenda akagaana. Kati mu kukagaana nzirayo nako ku siteegi ate ng'abayaaye bandabye nga nvaayo nazo kati mu kuddayo nazo we bankwatidde awo ne bansuddiya omunene waffe otukoze otya ate nze nga buli bamuŋŋamba omunene w'omu kibuga ng'asumulula ali atamidde. Sayima teyakoma okwo n'akomawo yansanga nze kennyini ntudde ne Namukasa n'agamba Namukasa nti kyenva okukola abantu wali mbagabidde ssente naawe Namukasa kwata kati abaagwa awa Namukasa mpa ssente mmeka ezo ko Sayima nti nkuwa dola nkuwa gundi nkuwa paundi 10 n'amugamba nti paundi 10 zibamu emitwalo 5 n'amugamba oyagala kuneeyambululiramu obusente obuwaani mpa paundi 5 ko Sayima sijja kuwa ssente za Mukunja ajja kunzita n'amugamba sinza kuwa ssente za Mukunja zonna ajja kunzita n'abayaayi bazinyakuddeko wali. Bwe bityo bwe byali olutalo lonna olugenda okubaawo kati ne Sayima obunafu bwe bujjira waawano. Sayima mu kumanya amangu nti nno
sente yazigabye yandibadde mu bwangu obwongo bwe bweggula ne bugamba nagabye zaani nga bwe zibanga ddala wagabye za mukunja atasera bw'obanga ettabiro likuweddeko oba olina okuggula obwongo mangu n'oyiya n'ogamba ez'omukunja atasera ye aba azeetaaga singa zibadde za Ssuuna Beeni ezo osobola okuzireka tayinza na kufaayo tuufu ez'omukunja atasera ye aba azeetaaga kuba ye mukunja atasera mulala ekisooka muntu anyumirwa eggulire eyo embeera ogenda okubaawo kati ye asobola okugirabanga gudiikudaga kiryose ne kinziba wano nsobola okukolerawo eggulire biba kinkolera zino sente ziryose ne zibulankana wano waliwo eggulire wano kati kisajja kyattu kimala okwogerayogerawo mu sente zaabuze ng'alowooza nti nno ekyo ekigambo kimala kumukunja ng'alowooza gwannyonnyodde mbu ategedde nze bw'okigamba Ssuuna Beeni awo nze mba nkitegedde nga nkivuddeko nga ŋŋenda nkola birala kati ate ye ku mukunja ye nga mukunja ye abatasobola kitegeera ng'aba Saimo ng'akwata ekkubo agenda ku Emirates Saimo bw'agenda ku Emirates musajja atwaba nga yeekwasa bu vidiyo bwa bupostinga musajja ati bwabupostinga nga kiye kigenda ku internet Saimo addye sente zange n'agenda ku Emirates bannange olutalo ne lutandikirawo nga Saimo takyalina kyakyakwogera Saimo agenda okukomawo bw'ati asanga mukunja aliisiza dda abantu ekigambo nga buli omu tannawuliriza Saimo yasooka gamba kimu mwana muwe sente ze nga naye tebannawuliriza ne bw'obanga oli w'amazima otya ng'abantu baweze bali wali bali mu kukomerera olemererwa ekyokukola kyekituufu Saimo munenyaako kimu butabeera na bwongo bubuufu bumanya nti ani ono kubanga Saimo yatuuse ne yeegayirira mukunja n'amugamba eno nina omukwano gwange asobola okumpola $3 million kanzikuwe nkuwe laputoopu yange bino ebintu biggwere wano kubanga nayise mukunja ekiro ne muyita najja mu luumu yange ne tutulawo ne mukunja ne Saimo ne mugamba mukunja kiki ekituufu ky'oyagala ove ku musajja ng'omumalawo Saimo yadde annyonnyola ebintu bye n'ayogera n'agamba nti omusajja antute ku Emirate nga n'enjala ennuma nga naye sisobola mugamba bambi nawulidde obukyawo nga namuntu yantute ku Emirate nga n'enjala ennuma naye nga saagala mugamba kuba nadde namulaze dda nti ze interest yange njirina mugundi nekigamba nti nga siina yadde sente n'emu mu nsawo ng'enjala ennuma kyamugamba yantutte ng'enjala ennuma enjala yalibadde ennumira ki nga nina sente z'omukunja kimwegayiridde awo kimuwe $3 million ekiro ekyo second phase biri nga byawedde misana mukunja ssebo sente n'azigaana n'agamba mbu sente zibaddemu enduulu nnyingi ne mugamba nti mukunja olaba ssebo ky'okoze ekyo kati awo ensi etegedde nti nno obadde mu mawulire gakunyumira okyayagala gongerayo wano olaba wano owulirira ddala ng'olaba nga singa Saimo akuwa $3 million bw'onaddamu okwogera ogenda kuba oswala n'agamba kaakati kitegeeza nti okyanyumira olutalo okulutwala mu maaso